All right. Thank you so much, guys, for being here. My name is Morris Jordan Kawesa, straight at Aromatic Entertainment. I love you so much if you love me, and I hate you if you do not love me. There was some guy who told me that, Morris, sometimes you come in a camera when you're sad, when you're not happy. No. But it depends on what I'm going to talk about. Yeah. Kati when I'm going to talk about aromatic things, of course I have to be happy. Hey, wala mole amapya agazze mu Aromatic Entertainment ginjagala kubera ngate mbatuusaako nabagamba sijja kubalekerera. Sagala obule, sagala ogambe nti nate kino kyansubye saakitegedde. Gobanga osookedde wano ku Morris Jordan's K Media, of course bukimobeera nga ogenda kukifuna. Mbagala nnyo akansubye nti no kawiiki kabayisizza bulungi. Kawiiki akawedde. Tutandise kawiiki akalala. Today is a Monday. Tutandise kawiiki akalala. Naye wiiki eri bwebanga tekuyisizza bulungi nnyo nga bw'obadde osuubira. Tusaba Mukama Katonda ate wiiki eno agiteekemu ebirungi. Nawe afuniddemu ebirungi mu wiiki eri ewedde, yisa bikono mu maaso gambe alhamdulillah. Yeah. Nenga, thank you. Kansubeni tino muli bulungi mwebala nnyo okuwagira movie za Aromatic Entertainment. Leero nzize na peni mu ngalo. Lwaki biki bingenda okubeera nga ntikugamba ebya Aromatic Entertainment. Channel kwoli bagiyita Morris Jordan's K Media. Ate omuweerezaawo omulungi ennyo bamuyita Morris Jordan's Kawesa, straight out Masaka. Banamasaka mumanyi tugamba nnyo ebigambo. Era munnamasaka kati nina waliwo omwami bamuyita Makolo Kavuma. Makolo Kavuma oyo atenanga nnyo okuba amasimu ku radio. Mukulu Makolo Kavuma ekintu kye wakoze si kirungi. Makolo Kavuma emmotoka eyo njagiteekawaawo mujja giraba. Waliwo emmotoka ya Range Rover yalabikiddeko ku mitimbagano ng'etambula. Emmotoka ya Range Rover number plate bazibisse tezaalabise. Naye nga waggulu oli Range Rover ye agitaddeko enseenene. Agitaddeko enseenene waggulu. Enseenene nga zitaddeko waggulu. Kati nga zikulukuta bweziti nga yonna eddugala Range Rover nga waggulu asibyeyo ebikutiya by'enseenene. Mukulu Makolo Kavuma n'agamba nti ne bannamasaka mususse. Anyway, bino si ngendo kwogerako, but it's just a segment. N'agamba nti no bannamasaka mususse. Oba yaganye mususse akamanyiro, something like that. Okwata otya Range Rover n'ogiteekako enseenene waggulu. Mukulu Makolo Kavuma bannamasaka bannaye mutuveeko. Yes, tuyinza okuba tubikola. Naye si buli kintu ekyamaalo, si buli kintu ekitalabika bulungi, si buli kintu ekirimu okulabisalabisa ennyo, si buli kintu ekirina obutaalataala. Nti buli oli atimbye epiki nti oyo munnamasaka, oli atimbye emmotoka nti oyo munnamasaka, oli asibye enviiri wano za bbulu, wano za kakobe, wano za green, wano za ki nti oyo munnamasaka, oli asaza ekimemeya eno yonna amazeeyo enviiri eno nti banne munnamasaka mwamulabya nti kati beetegekera Christmas yasembedde. Si buli kintu ekiri bwe kiti bannayiti. Walabyeko emmotoka eyo nga bakugambye nti eva Masaka. Onoonya ttaka, nnyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya Real Estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba Real Estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo.
kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinyonyonto gye bigenda okugwa ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Ensenene zatandika okugwa all over the world. By the way, ensenene luli zaabanga zigamba ensenene ziva Masaka. Kati ensenene zigwa we zaagala. Simanyi nazo bazaabadde ki. Zakyusa direction. Era osanga ng'ebikutiya biva e Mukono, ebikutiya biva e Mbalala, ebikutiya biva e Bushenyi, ebikutiya biva e Jinja. Pati zonna kati gwe how sure are you nti emmotoka eyo yagibaddemu ng'eyabadde agivuga yabaddemu Namasaka. Mutuveeko mwana, mutugyeko amaanyi mutwagalize ebirungi naffe tubaagalize naye nga mukolo makolo kavuma kyewakoze konsani yabadde nnungi but tolina bukakafu nti emmotoka eyo yabadde agivuga yabaddemu Namasaka. But thank you for Namasaka. We are proud and we love ourselves. In fact, Masaka. Hey, that's why everybody is talking about Masaka. But thank you so much, guys, for being here. My name is Maurice Jordan Kawesa. I'll straight out to Aromatic Entertainment. I love you so much. Thank you so much for supporting Aromatic Entertainment. Thank you so much for being there. Anyway, amali agaliwo olunaku olwaleero genjagala kubeera nga nkugamba. Today is a Monday. Enaku z'omwezi ziri 29. Omwezi gwa mukaaga. Omwaka 2026. Yes, mukama wange Sir Ahmed Lubowa Malik baby boy yangambye nti nate nzije mnyongere okubebaza nti mwebale kutwagala, mwebale kwongera kutwagala. Bannayuganda mutwagadde abali wano n'abali eweeru. Banne mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tutumirako abantu gwe wenanga oli Saudi Arabia, oli Canada, oli America, oli Georgia, munsi yonna mu diaspora. We love you so much. Thank you so much for supporting Aromatic Entertainment. Ate naawe ali mu nsi zino eza Middle East countries. We love you so much. That is Saudi Arabia. Leero wakintandise kutumira nga sinnabagamba nsonga endeese. Olumu mumugamba nandagga nnyo. Kale kantandikire ku nsonga endeese. Tubadde tufuna amawulire ag'enjawulo oba mu comment section nga tufunamu like kategezi noteka video ku TikTok notekako video ogenda kulanga oli ajja ng'akubuuza naye bannange afirimu eno mwatugamba yatandika naye nganze nginoonya sigiraba, nga nginoonya ku YouTube sigiraba, nga ngintonkamu bwe nti sigiraba nga ebibuuzo bijja bingi bwe bito. So olunaku lwaliro nziza okubeera nga mbabuuza nziza okubeera nga mbagamba oba nga nyongera okubalambulula nti munnaye toddamu kunoonya firimu mu kiseera ekikyamu, kubanga buli lwonoonya firimu ya Aromatic Entertainment ng'oginoonyeza mu kifo ekikyamu bw'otagisangayo onyiiga, bw'otagisangayo ofuna obusungu. Kakati noonya firimu ng'oginoonyeza mu kifo ekirungi. Kakati nziza okubeera nga mbabuulira kifo ki w'osobola okubeera nga osanga muvi ya Aromatic Entertainment mukadde ki, mu budde ki obutuufu ate era ku lunaku ki olutuufu. Okay, kakati Aromatic Entertainment sawa zino erina movies filimu ziri 4. Yes, filimu ziri 4. Kuliko Jealous, kuliko Pick and Play. Ne bannaye wano bannaakolerawo. Anyway, kuliko Jealous, kuliko Pick and Play, kuliko Ignorance, kuliko ne Savage. Ze filimu 4 eziri mu kulagibwa ku mayengo gempewo. Era bobeereyo filimu ezo 4 zolina okunoonya. Naye ogenda zinoonyezaawa. Filimu ziri 4 zogenda okubeera nga ate osobola okunoonya. Filimu mu kaseera kano ziri filimu 4 zogenda eza Aromatic Entertainment zogenda okubeera nga onoonya. Filimu kyezo. Filimu esookera ddala filimu zengenda okutandika naye nga filimu 4 kansookenza outlining. Ziri filimu 4. So eno ye program ya week eya Aromatic Entertainment nga filimu bwe zitambula. Gwe naayagala okubeera nga oziraba. Saagala ozinoonye ng'ozinoonyeza mu kifo ekikyamu. Zinoonye ng'ozinoonyeza mu kifo ekituufu ku budde obutuufu. Oleme kusubwa episode yonna. Kubanga mulimu abamu by the way bo subscribinga ku channel eya Aromatic Entertainment oba ku channel ene ya Maurice Jordan Media. Subscribinga naye waggulu waliwo akade. Akade ako kakoonemu. Akade ako ke kakunotifyinga nti waliwo channel Aromatic Entertainment waliwo episode Aromatic Entertainment gyetaddeyo oba waliwo episode Maurice Jordan gyataddeyo. So akadako ne bwobanga toliiwo omanyi ng'essimu message bwenejja nevuga tulung kati n'akadako
episode bwegendayo bweti akadaako kakujjukiza ne bwe kavuga kakola tulu nebeera nga ate esobola okujja naye nga bw'oba nga tosobodde kubeera nga oteekamu akadaako kati eno ye program ya week eya Aromatic Entertainment bw'ogenda okubeera gwe wenna ayagala movie za Aromatic Entertainment bw'ogenda okukisanga. Tutandise ne movie emanyiddwa nga Ignorance ebeerawo ddi ku channel ki ku ssaawa mmeka lunaku ki? Anyway, film ya Ignorance ebeerawo from Monday paka Friday. Friday ebeera ku channel emanyiddwa nga Trust Films kwokka. Togenda mu channel yo oba togenda ku YouTube yo n'oteekamu nti nno otaddemu nti katugeze nti nno otaddemu simanyi kyonna kyoteekamu but woolina okugisanga wokka ku channel gy'olina ogisangako bagiyita channel emanyiddwa nga Trust Films. Woolina okusanga Ignorance ku ssaawa emu yennyini ey'akawungeezi Monday paka Friday woba onoonyeza Ignorance. Monday paka Friday woba onoonyeza Ignorance. Am I clear? Ku Saturday tonoonya Ignorance taliyo. Ku Sunday tonoonya Ignorance taliyo, tojja mufuna. Ku Lwokubiri tonoonya Ignorance. Ku Saturday ne Sunday tonoonya Ignorance tojja mufuna. Nkugambye nti abeerayo kuva Monday paka Friday essaawa emu yennyini ey'ekawungeezi ku channel emanyiddwa nga Trust Films. Ignorance mumaze. Era ofuna kyaliwo nakunyumiza bana efirimu eri ya Ignorance banange enyuma banange eri bulungi ginoonyeze wantu wamu wokka ku Trust Films. Thank you. Tugeze ku firimu endala emanyiddwa nga Jealous Season 1 eri ku channel emanyiddwa nga Trust Films. Nkaddemu. Jealous Season 1 eri ku channel emanyiddwa nga Trust Films. Season 1. Season 2 tennatandika era toginoonya wabula eri mu making sawa yonna egenda kubanga ejja. Wabula ate gw'atannalaba Jealous Season 1 osobola okugenda ku channel emanyiddwa nga Trust Films n'oteekamu Jealous n'olaba from episode 1 paka ku episode 101. Episode zonna episode 11 zonna gye ziri ku channel emanyiddwa nga Trust Films. Jealous gwenjogerako. Then Jealous y'omu yennyini abatasobola kumulaba eno, abatasobola kulaba episode ku episode eno ku YouTube ali ku Makula TV. Makula TV omanyi Makula ina bibiri, ina Makula TV ne Makula TV Chika. Kati olumu filimu bwebeera ku Makula TV tebeera ku Makula TV Chika. Olumu bwebeera ku Makula TV Chika tebeera ku Makula TV. Naye twafuna omukisa ate mulimu decoder ezimu ezikwata Makula TV nga tezikwata Makula TV Chika. Oba nga zikwata Makula TV Chika nga tezikwata Makula TV. Kati twafuna omukisa nti channel oba nti film yaffe ya Jealous eri ku channel zombi. Eri ku Makula TV ne Makula TV Chika. Am I clear? Yes. So go wenna Jealous ng'oyagala okumulabako ezo ze channel zoba olina okukyalirako. Tugende tweyongereyo tulyoke nenga tetuneeyongerayo. Njagala okubajjukiza banaffe aba She Sense abo be banaffe abayina Uncle Annie ye CEO wa She Sense. Era bw'owagira She Sense oba owagidde Uncle Annie. Genda Uncle Annie ng'oyagala okubeera ng'olabikanga ye ng'olina olususu olulungi ne bw'oba oli musajja ng'oyagala kufuna ka skin ng'aka Morris Jordan Scar oyesa aka Morris Jordan zo skin yange mugiraba eri okay eri bulungi teri mu pimples teri mu yedi clean. Oyinza olowooza nti mbeera ku facial buli kaseera nedda oba mbeera ku scrub buli kaseera nedda mbeera nkola byange naye skin yange erabika bulungi. Uncle Annie yankolako yampa byenkozesa nembeera nga nsobola okulabika obulungi. Ate naawe ne bwe oyagala
toyagala kweyerusa just nga skin yo yagala sigale nga just a glowing nga sinu nga just a glowings nga just labika bulabisi bulungi She-Sense ajja kukolako enamba y'essimu ya She-Sense ye yeriawo wansi so n'okyo osobola omukubirako n'omugamba nti no Ani bangambye oyina akaziga akalungi Uncle Ani bangambye oyina akaziga akalungi either mukubireko oba osobola ogenda mu WhatsApp message n'obeera ng'oyogera naye n'omugamba Uncle Ani bangambye oyina akazigo akasobola okunzigyamu embalabe akasobola okunzigyamu binnamakula akasobola okunzigyako omugaba akasobola okunzigyako obunnakozi ne bwe tubanga tuli mu musana so Uncle Ani bonna boyina asobola okubeera nga ate abukutuusaako n'obeera nga nawe skin yo erabika nga ya Uncle Ani ne bwe toyagala kweruka just ng'oyagala kumunyungukamu katono skin ye ebeere nga glowing so Uncle Ani asobola okubeera nga ate akukolako enamba y'essimu ye yeriawo mukubireko oba mu WhatsApping omugambe Morris yatugambye oyina ebintu ebirungi so n'olwekyo ajja kukolako atuwagiddwa abanaffe aba legit recruitment agency abo bo batwala abantu bweru n'olwekyo gwe wenna ng'oyagala kutwala sister wo muganda wo brother wo jjajja wo taata wo bweru legit recruitment agency asobola okubeera nga ate ekutwala bweru n'obeera nga naawe weekolera akasente genda okola akasente ne legit recruitment agency mwebale nnyo mwebale ddala kuwagira legit ate nga legit ebintu byaffe biri legit wala bamanyi okunkuba essimu ne bangamba ne Morris kampuni eno gy'olanga mu butuufu by'olanga si bya kiyaye ng'abantu batubbye nnyo nakugamba nze kampuni yonna kuba kampuni nnyingi ezintuukiriddwa zikubira obulango naye nakugamba nze sikuba kalango ka kampuni nga simaze kujeekenneenya kubanga nze ndi brand nange kampuni eri bwegwa oba nebba abantu nange kennyini mbangwa nange brand yange ebekka so tugamba tutya legit tuli legit tukola ebintu ebiri legit tukola ebintu ebirungi so n'ekyo jamu legit recruitment agency balinga basobola okutwala ebweru weekolera akasente tusanga wali mutunde awo opposite ne Kampala campus oba enamba zaffe ez'essimu ze ziyitawo wansi osobola okutukubirako ogamba tino Morris jangu tukutwale bweru obeere nga ate osobola okwekolera akasente tuwagiddwa banafu aba Nican Resort Hotel esangibwa wano Erweza so n'okyo gwe wena ng'oyagala kubeera nga ogenda yagala okomyewo yagala kuwummulamu oli wano Kampala yagala kufunamu ka hoteri erina weather ennungi etalina bintu bileekaana obuliri bulungi Nican Resort Hotel weeri ate nayo naawe ayina embaga oyina okwanjula oyina okuhinjira oyina okola ceremony yonna tuyina indoor wosobola okukolera omukolo oba watoyagala indoor tuyina gardens enene obulungi ate nga teweerabira ennaku z'omwezi nga 4 tugenda kuba tukola reopening ya ba yaffe tugenda kuba nga tugi reopeninga ebeere nga ate esobola okubeera nga ate etambula naffe. Thank you so much Morris Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment. Tuwagiddwa banafu aba Brand Pro Properties abo bo bakugamba nti no Brand Pro balina amataka okuviira ddala ku miliyoni 2 paka ku ssente zonna gwe z'olya nga z'oyagala okubeera nga ng'ogula ettaka. Brand Pro Properties webali okubeera nga ate bakutuusaako naawe ebirungi jamu Brand Pro Properties osobola okubeera nga ate weefunira ekirungi. Thank you so much Morris Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment. Ate nga Brand Pro Properties tosange wano ezana okumpi ne Muguluma House oba osobola okutufuna ku namba z'essimu ezo eziyitawo wansi gwe olaba Brand Pro Properties osobola okubeera nga ate otufuna. Thank you so much Morris Fashions wetuli okubeera nga tukuwa engatto jangu naye tukuwa engatto ku Morris Fashions okubeera ddala akagato k'omwana omuto paka ku ngatto y'omuntu omukulu. Yes, ate nga tuwagiddwa era banafe aba Morris Airport Pickup. Yes, abampa emirimu mwana, thank you so much. Mwebale kumpa mirimu nemba vugako nemba jja ku kisaawe nemba twale waka. Thank you so much. Thank you and keep on supporting me because whenever you support me I really feel good and I really feel okay. So thank you so much guys for supporting me. I really appreciate you. Enamba y'essimu ye yali ku screen gyosobola okunkubirako oba ku WhatsAppingamu nga Morris njagala kuntwalako wano na wano nva ku kisaawe lunaku bwe ruti onvugeko nja kuvuga nkutwaleko ate nze mbevugira sisindika muntu nze mbavuga kenyini. Thank you so much. Kale tuddeyo eri ku Jealous tubadde tumaze lwakuba mbagambye ntino Jealous ku Makula TV abeerako essaawa emu n'eddakiika 10 ku ssaawa emu n'eddakiika 10 ku Makula TV ne Makula TV kika. Yes, abeerako osobola okugenda n'olaba Jealous ku ssaawa emu n'eddakiika 10 osobola okubeera ng'ogenda n'olabako. So thank you. Then tuze ku Savage tomunoonyeza wantu walala. Savage
woyina okumunoonyeza munoonyeze ku channel emanyiddwa nga Aromatic Entertainment. Nega, thank you so much okubeera nga kwemuli mwebali nnyo mwebali ddala ebyo nno mbibagamba njagala obeere nga naawe omanya ekituufu nga tobuzaabuzibwa. Anyway, atuuze ku firimu yaffe emanyiddwa nga Savage. Savage ali ku channel emanyiddwa nga Aromatic Entertainment. Savage ali ku channel emanyiddwa nga Aromatic Entertainment. Era nga Savage oyo alaga okuva ku Lwokubiri paka Friday. Tuesday paka Friday. Ku Monday tonoonya Savage. Ku Sunday tonoonya Savage. Ku Saturday tonoonya Savage. Savage munoonya okuva ku Lwokubiri, ku Lwokusatu, ku Lwokuna ne ku Lwokutaano. Ku channel emanyiddwa nga Aromatic Entertainment. Then maama wo aba talina smartphone oba maama wo basenga wo bajjajja oba muto oba ani mugambe nti atege Bukedde TV. Atege Bukedde TV. Mugamba atege Bukedde TV. Ku ssaawa 2:30. Bukedde TV ku ssaawa 2:30 ku Bukedde TV omugamba alabe Savage. Ntegeerekese. Savage naye mumaze. Ku Bukedde TV ku ssaawa 2:30 woyina okubeera nga omufuna. Gwatamulabidde ku Bukedde TV osobola okumusanga ku channel emanyiddwa nga Aromatic Entertainment. Ku ssaawa 2:30. Still Tuesday paka Friday. I think I'm clear. So, tuze ku firimu yaffe emanyiddwa nga Pick and Play. Pick and Play. Yeah. Naye director wa Pick and Play. We appreciate you, papa. Webale nnyo okubeera nga buli kaseera otuyiiza ebintu ebirungi. Oba nnyo okubeera buli kaseera ng'oyiiya ebintu ebikwata ku bantu. Omanyi Ugandan movie industry kino tukikkiriza nze naawe nti ekuze. We yali emabega leero si weeri. Naye nga kyagala kigaane. The reason as to why tukuze. Ensonga esookera ddala Aromatic Entertainment ekoze kyamaanyi nnyo okubeera ng'ekuza movie industry ya Uganda. Ekyo like it or not, Aromatic Entertainment omukulu Sir Ahmed Lubowa akoze kyamaanyi nnyo. Baby boy Malik okubeera ng'akuza channel oba ng'akuza movie industry ya Uganda. And we are glad, we are very happy, we are lucky okubeera nga tuli mu mikono gy'omusajja akuzizza movie industry ya Uganda. Kyekyamazima. Tosobola mu Uganda kumenya ba movie icons bana nga temulimu director Ahmed Lubowa. Nina we nabaddeko. Nina omusomo gwe nabaddemu. Naye nga buli ajja okusomesa tavaawo nga tayogedde ku Aromatic Entertainment. Nga tavaawo ate nga abamu tebasooka nakundaba nti wendi bandaba luvannyuma nawe wooli osegeera. So meaning mukama wange, you're doing a great job. Thank you so much. Anyway, tuze ku film ya Pick and Play. Kati no ku Pick and Play no ate film ya Pick and Play we wajjira n'okuddibwamu kw'abantu. Kuba abantu balinga basaba nnyo nga bagamba director tuweeyoko ku movie ya weekend. Because most of our movies zalinga ziraga from Monday, Tuesday, Wednesday paka Friday. Kati nga tetulina movie ya weekend.
but you guys were answered after firimu eno ya Pick and Play lwe yajja. So firimu ya Pick and Play eraga from Wednesday to Sunday, evira ddala ku Wednesday paka ku Sunday, negenda ddala paka ku Sunday. So kitegeeza nti nammwe abali mugamba nti no mwebowa, twebowa, tetulina firimu gye tulaba ku Sunday, twebowa, tetulina firimu gye tulaba ku Sunday. Ku Sunday ne Saturday, ku Saturday ne Sunday ate nagibawera mu budde obutuufu, because trust me, ku channel ya Aromatic Entertainment oba ku Sunday oba ku weekend saa 11 abantu basinga tuba tumaze betukola nga tuli mu relax tuwumuddemu. So that very time kama waffe yagamba nedda kati tuteeke wano tubawe tuddekawo ne family yo mumaze okulya ekyemisana kati mumala okuwa ekyemisana abasipingamu kawayini kawungeezaawo bali mukasipinga abanywa bali mukunywamu kawungeezaawo ne tugamba kati katubayiwemu movie yaffe. Pick and Play nebeera ng'eyingiddewo. So Pick and Play ginoonye ku channel emanyiddwa nga Trust Films, eri ku Trust Films kwokka, Trust Films kwokka from Wednesday to Sunday essaawa 11 zennyini ez'akawungeezi. Ebibuuzo ebirala kambisange mu comment section. Bwe mba nga mulina kye mbuuza ku Aromatic Entertainment kankisange mu comment section. Naye nga mbaagala nnyo, nze Morris Jordan Kaweesa, Straight Out Aromatic Entertainment, kali lugambo wammwe owa Aromatic Entertainment. Naye kineewuunyisa nti omuntu alina olugambo abantu abamwetoolodde nga takola ku bbo olugambo omanyi omuvuma gundi olina olugambo naye ate baba balwagala, because ensi tayinza kubaawo nga tewali. By the way kimanyi kituufu, okimanyi nti no kituufu nti ensi tayinza kubaawo nga temuli lugambo. Olugambo lwe lututwala ku YouTube channels, lugambo lwe lututwala ku TikTok, lugambo lwe lututwala ku TV, lugambo lwe lututeesaako radio. Abalaka batandise okunyingiramu bagundi eno kanchite. Anyway, thank you so much guys for being here. My name is Morris Jordan Kaweesa, Straight Out Aromatic Entertainment. Musule bulungi, mbaagaliza okulaba movie za Aromatic Entertainment ennungi mu budde bwennyini bwe mbagambye nga tovuddeewo, ate Aromatic Entertainment era ekyabaleetera ebirungi. So n'olwekyo gwe beerako gwe wenna obeere nga atasobola okufuna ebirungi ku Aromatic Entertainment. Thank you so much. Have a blessed night again. Mbatumiddeko nnyo baganda bange ab'e Masaka, Butambala, Kyaggwe, Mbalala, Soroti, Jinja, Mbale, mbatumiddeko nnyo. Wherever you are, ngo watching Aromatic Entertainment. Banna Kampala wano mwebale nnyo nammwe okubeera nga gye muli. Nkutumiddeko gwe wenna alaba channel eno oba alaba firimu za Aromatic Entertainment ng'ozirabira ku data. Ka data si kangu kafuna si kangu 15 ofuna GB 2 zokka. I think it is 2.2. Si byangu namwe balabira ku Warufari, namwe mbatumiddeko nnyo mwebali ddala. Anyway, mbatumiddeko nnyo mwenna musule bulungi. Abasiraamu, abakatoliki Mukama abankuumire, aba Protestante Mukama abankuumire, abalokole Mukama abankuumire, abanaffe abaisiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Until we meet next time, I love you so much. Clack it. Banjigiriza ka clack it.